okututukirira ku namba z'essimu ez'owammanga. Kale kusema official na josinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti yona gyowangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otambula naffe. Kale genda maaso n'okusubscribinga tusobole okubanga tutambuza ensonga eno. Kale tuli powered by bannaffe abannana Herbal Mouthwash kafaanana bwe kati nkukubiriza okubeera nga ate okeefunira akakozeso kasinyisa mu mannyo amannyo gabanga gakuluma olira sayidi emu amannyo gavaamu omusaayi ebinyogobe ebyokya bikusanyalaza amannyo ne complications endala zonna zosobola okubanga olina ku mannyo. Nana Herbal Mouthwash afaanana bw'ati munoonyeeko gwali bweru eggwanga kagambe bakakutikire bakakuleetere wajja akakuleetere. Kale ennaku z'omwezi nga 15 paka 18 tulina conference eri all sports conference egenda kubeera Canada awo. Kakati oba oyagala kubanga ate weegatta mu nsonga eno okwewandiisa ojja kwewandiisa ku ddala zigenda kubeera bina ate gwe ow'okwolesa oba exhibition ojja kubeera kwa $550. Kale weegatteko okubeera nga ate weewandiisa okusobola kubanga ate weetaba ne bannayuganda banna bagenda okuva mu Uganda okubanga bagenda okutambula kukulambula ku Canada okole ku mikwano emipya mu conference eyo. Ate bannaffe aba online business bagamba nti ku www.solome.co kwosobola okubanga ate osinza n'obeera nga ate weefunira part time job. Kakati part time job eri ekuyambako okusigala ku mulimu gwongo okola ate ne wano n'obeera ng'ofunamu kasente. Naddamu abali mu Bulaaya n'abali mu America website eyo mugikozese nnyo www.solome.co okusobola okubanga ate ebisingawo bifunira ddala ate okubanga bumanya ka online business ako. Kati tugira tumaliriza ne bannaffe aba Garfield National Primary School abasangibwa Kaleerwa Mpereerwa awo bagamba twala omwana obeere nga ate omuwandiisa somero ddungi nnyo lisomesa bulungi abana bayigiriza kubeera abantu ababuvunaanyizibwa ye Garfield National and Primary School. Kale nkwaniriza olunaku olwaleero tugenda maaso kubeera nga tutambuza omwaka guno 2024 tukkiriza Katonda nti ebintu bijja kwongera okuba nga bitambula bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ku bench nina Thaddeus Katumba taata Nanyunja omukubi w'obulango. Thaddeus esanyusa okukulaba. Nange bwentyo. Guno sigwe mulundi okusoosa okuba nga twogeramu. Gwe gusoose ate era nange nsanyuse nnyo okubanga osobodde okunkyazaako nga tutandika omwaka guno. Ku ntandikwa y'omwaka kikulu nnyo n'ekyo. Omwaka nga gutandika olina okulayo n'olukola resolution gamba nani gwe manyumyamu ko naye. Biki bye tuyinza okuba nga twogera naye nga bitambula bitya? Si bibi. Si bibi bitambula bulungi tebina mutawaana. Omulimu gwa okyali mu mawulire? Nkola ku Capital, nkola ku BTFM. Ku BTFM. Okyakola kadongo kamu? Nkola kadongo kamu. Okyakuba obulango? Bulango mbukuba. Awaliwo abakalanga abantu kewakubiranga nga waki akakuba batibekaliya kali kalango kaki? Gabaga lwaki kuba ntya? Waki okakuba bwoti bane kaki kanvudde muntu bannange. Jose Chameleon. Anti ensonga lwaki? Omanyi bino ebintu bwe tuba tukola. Olina okubawo n'enjawulo. Kuba nno kiki ekikwawula kati bungi bwenkoze naye lwaki balonda mwako naye ate era abangi bannanga abakoze nga tebaye kye balonzeemu kati buli bwobanga okola ekintu olina okuba nekibaita huuku kyekyo ekigenda okusikiriza omuntu alaba kati ne titi namuyitanga ready titi abantu bagamba naye yakisusa kati ekyo kyeboogerako ekyo kyekifuula Thaddeus Katumba kyogendera okwawula ku balala kubanga nakayanako n'ebbajjo nga bajja ngamba naye tosobola kukyusaamu munge ne muga bajjo yenze oyo yeggwe nze siri mulala nze yenze era abe waba akola obuba ayogera obuwala kibamanyirako nti abe yoyo okitegeera kati okuba na identity ekisinga obukulu mu mirimu gyaffe gyonna gino nti olwaleero Simon abantu okubanga balaba ebintu bye byoteekayo bangi abateekayo lwaki ebyo bye bisinga nti gwe naawe olina ekigendererwa kyo era olina ekyenjawulo oteekamu obwo bw'ogamba nti wadde nga kiyinza okuba Thaddeus baali bamukozeeko ku interview naye alaba eyange anaayawukanira wa kakati nze era kyesinga okunenyenya abantu abakola interview omanyi abantu tebamanyi nti essaawa zino ndi mugenyiwo bwe manga ndi mugenyiwo ekyawula ku Simon abantu abakyaza abantu bo babakyaza nga ate bazze kubaswaza kyo kimanyi
ngabo enzizo ne gama mbadde nsatu otusikana twogeremu kyokka ate mu interviews etukola ate oyogera binkuba kyekimwera ne ku radio nze nkoze ku radio kati ndi mu myaka 15 nga ndi kumpewo era enjawulo yange ya programu yange yanjawulo nkwala lwa mukaga na Sunday naye era nsinga ate abakola ennaku zonna ndowooza okusinzira ku buwagizi bw'enfuna lwa nsonga nze bwe mba nkyaziza omuntu aba mugenyi wange omugenyi gusibu omugenyi aba mugenyi okuwa amakulu g'omugenyi Uganda eri mu kukyaza abagenyi abajja wano mu nnaku lwaleero nzoba n'olwenkya tulina baspeaker ba parliament n'abali baspeaker engeri gye batuyisizzaamu bali mu kutiitiibya abagenyi okutulaga nti nno wadde mwe muli bannayuganda naye bano betulina okukyaza bagenyi omugenyi aba mugenyi era ensonga lwaki bajja abantu kukuba KCC wagirabye KCCA yajja abantu okulaga nti omugenyi ajje alabe ekifaananyi ekyo ono agenda okukyaza yalina ekifaananyi kyagala abagenyi bwe baleeta okitegeera kati ffe bwe tukyaza tuba twagala kukulagako oli akukyaza ng'ate ayagala akubuuze ate ebikukuwa awe ebikuswaza kyovula nga ebiseera ebisinga tulondamu abatukyaza enoga nti Simon yaŋŋambye Simon talina mutawaana kubanga byetwogera twogera ebintu omuntu awuliriza oba alaba afunemu amakulu buli muntu kubanga ensi eno ekitubonyabonya tukimanyi ekitubonyabonya abantu gye bali nga anoonya ebigambo bisatu ate era abantu gye bali nti ebigambo gundi byeyogera kwe natandikira ebigambo social media abalala bagiraba mu kirala naye ate era bangi abagifunyemu ku bigambo ebimu ebikola ki ebyogerwa okitegeera kyovula nti bwonkubidde essimu ngambya bwaba Simon nja kujja kubanga ebintu byombiraba oba okitegeera kuba tulina okuma ekitiibwa tulina okuma respect eri abatulabirako olwakwegomba ate egomba kumanya obuli obulamu bw'obuli obubinga yayagala at least kufuna mu bulungi obulamu buli kyekimwongerayo obulamu buli siina buzibu kubwogerako naye obumbuuzizaako otya kakulwako oba okyegambo kitegeera obumbuuzizaako otya kubanga Simon wano osomesa ggwanga era omulimu gw'okola mukulu nnyo gw'oyinza okirabanga ekyokusaaga n'ekikulu nti eri omuntu alinda n'agamba Simon yataddeyo ki abantu ensi we yatuuse ensi tugirabira ku ssimu kati ensi yafunze eri ku ssimu oba kyegambo kitegeera so kiki kyofulumya kiki kyoyogera kiyambirawo omuntu akola ki muntu akifunamu ki kituufu ekyo nkwaniriza ku show olunaku olwaleero ensonga lwaki Tadius Katumba wano tugenda kwogera ebintu bingi nnyo week ewedde twafuna obuzibu bw'omwana omulenzi Arnold Baba ne girlfriend we mama w'omwana we Nisha tufunye nnyo omukisa omanyi experience y'abakyala kyekintu kye tugabana ffenna nti nina mukwano gwange omuwala ajja nanyinyonnyola omuwala ali mu nyinyonnyola ne gwe yannyonnyola ne najja nanyinyonnyola tukuziddwa nnyo bamaama kati ate ku saidi y'abaami eno abasajja tusirika anti abasajja tusirika lwa nsonga waliwo ekintu ekiri mu nsi ku basajja abasajja tebafiirwako nti ne bwe kibagamba nti nno nti era abakyala be balina basenga nti ffe tuyingira obulamu bw'ensi nga opatikana wekka nga buli kimu kyesanga bwesazi ng'okiyingidde Simonza kyensinza okulaba mu nsi eno ekigambo kye bayita ensi eno tuliwo ku bikwate byetukuze tuwulira byetukuze tulaba ye problem tuliwo ku bikwate nti omuntu baweze emyaka bwegiti alina okufumbirwa omuntu aweza obubeera otya ng'olina emyaka egyo nga tonnazaala oba kyegambo kitegeera atotandika okutambulira ku nsi ye kyeyagala ensi kyeyagala kati nokakkana nga wazaala bukyali naye nga wazaalwa kuba either nga pressure ya maama yenze bannange naafa ntya nga siraye ku muzzukulu kati nokakkana nga
tuyingira ebizibu nga tuli bato. No omanyi nti walaba abasajja nga obukazi obwokubiri omina lwa maama wo. Oba kyegambo kitegera nti ebintu ebisinga tubiyingira lwakuba bye bibaddewo ebiriwo betukuliddemu betumanyi. Jala ku example y'abazungu. Abazungu aweze emyaka 5 nga tanava waabwe. Abazungu asooka kola sente. Neisayimo tuyingira obufumbo nga tuli bato. Kakati buli kizibu kyonna n'okiyigira mu bufumbo. Kati ogenda okuweza emyaka egyo wandibadde owasizaamu nga tokyayagala kuwasa. Nga byakutama osaasirana n'abawala nti atuuka ku myaka akatoyoma atuuka kwa yabadde muto. Mwala yabadde wa 21 omulenzi wa 24. Kati awo kyeki. Omulenzi yennyini okakananga bingi byawali baddeko mu myaka egyo. Aba akyali mwana. Lwakuba nti ebiseera ebisinga egyo emyaka omwana alina kuba ku ssomero. Abavudde n'abakalanisa kuyiriba na bulamu 21. Naye era aba akyali mwana, aba yeetaaga nnyo taata, aba yeetaaga nnyo maama. Kyova olaba ng'edda abazadde baazimbanga boys quarter. Ku myaka egyo nga mubeera wali. Kituufu akimanyi okuze. Naye tonnakula kufuluma. Tonnakula kufuluma. N'abazimbira wali wansi wali ebbali ne mubeera awo muyomba muddukira eno. Ne mutandika okuba taata najja n'alingizako mu ddinisa. N'alingizako mu kamooli. Nagago okola boti ne boti. Ne kati obuzibu tuyingira ensi kuga n'otandika buli kimu ne kikutandika okumenya tomanyi kyakola. Tomanyi kyakola ebizibu obiyingidde jukira buli bwoyingira ebizibu ebyo. Olina ate byozimbawo ebigenda okubeerako emyaka gyonna. Bw'oyingira ebizibu ate ozimba ebizibu ebirala awumadde nsaba. Anti be baana. Obufumbo bw'oyingidde mu kizibu. Ate okuliyetinza ekizibu ekirala baana. Emyaka gyonna. Oba kyegambo kitegeera. Kakati kitegeeza ki? Nti twandizeeyo ku nnono. Nti tutandike okubanga abazadde okuzimba abaana abo okubabeerako. Ekyokubiri abaana beefumbiza n'abeera nga talina wayinza kufuna advice kuva wa maama oba wa taata nti eri yaddukayo buddusi. Oba kyegambo kitegeera. Soogera ku oyo naye ngamba experience gyendabye. Ng'ovudde ku ono si ye yekka. Eno yeyinza okuba example. Nti omuntu onoonya w'ofunira ebigambo ebisatu ebina ebisobola okugumya omutima kubanga eno ensi tutambulira mu kubuulirirwa. Tadias njagala twogereko kati ku musajja. Oyinza okubanga gwe ebyo oyina mikwano gyo gy'osobola okuddukira. Naye ate mukyala w'omuyina maybe yadduka buddusi waka. Osobola okuba naye tonnafuna busobozi bugenda waabwe. Embeera omusajja gy'oyinza okuyitamu wakati w'okubanga omukyala gw'olina talina asobola mumugambako kyokka ate ggwe bbaawe ebikolwa bye bikosa ggwe. Kakati ekyo kyonna era kiva kwera ku ntegeera y'omusajja. Ekizibu ekiri mu nsi nti abantu bonna bawasa naye tawasa nga akakasizza nti awasizza. Abantu bonna bawasa naye tawasa nga akakasizza nti awasizza. Ye abanga akitwadde ng'ekyokusaaga nti ye alabanga oba kino ekiriwo just kubanga kikwate nti nkuze nina okuwasa. Kikwate bukwasi Simon kikwate ekyo nti omuntu obeera n'omuntu naye nga tuli sure oba ddala tekikyakuzizzaawo kiro kyokugamba nti tutandika ebintu nga tuli bato tetumanyi kyakkola tewali atubuulira tewali bigambo 3 4 5 bw'ogezaako okubuulira ku mikwano gyo ate mikwano gyo gyennyini kuba ojja kulaba ekizibu ekyo kyavuddewo era kyavudde ku mikwano gya Anodi. Kubuulira mukazi biki bigambo nti ali eno nno oyo nno omulaba kyokka ate gy'oddukira oluusi. Ekyokubiri emyaka egyo buli omu aba agyetaaga naddala n'emikwano gyo egy'obuteejo nti gw'obuulira yennyini ate ayagala
ayagala mukazi wo. Tuli mu mbeera Thaddeus ali mu bufumbo ne mukyala we. Mukyala we wafuna obuzibu alina mukwano gwa Thaddeus jaddukira. Naye wa mukwano gwa Thaddeus omukazi jaddukira ne jaddukidde naye yandyagadde Thaddeus. Oba kyegambo kitegeera. Kati ne mubeera wakati awo. Onagamba kirala n'onagamba kirala ate onojjukira oyo aba wakati aba abamanyi nnyo. Kati n'abazannya. Mwe mulabanga essuubi ly'okubazengula okubakwasaganya. Kyokka ate naye mu mutwe gwe alinamu ebirubiri ebigamba nti nenange singa avaawo awo oyo ye akolawo kyawo yenze siri mukazi. Yaze nno nga ŋŋamba mbu simanyi biki oba kyegambo kitegeera. Kati kiddayo eri ku bazadde. Kati n'osanga omukyalawo nga ne waatalina waganyala. Anti oli yamugambye kubanga ayagala ave mu bufumbo obwo afumbirwa atya nga muto nga nange okyegambo oba kitegeera ye bo omukisa bagijjawa. Oba kyegambo kitegeera. Kutegeera bulungi. Kati okakana ekyo valaba mikwano gy'abantu mingi egyeyagala ne muvaamu obufumbo ne bawukana ate nga n'oli yennyini tajja kusobola kukola ki kubeererawo. Kiddayo ku bazadde nti olwaliro omuzadde omanyi abazadde ina kintu kyenjize mu bulamu. Tunoonya ssente naye kapito asooka mu bugagga bw'omuntu mwana. Kapito asooka mu bulamu bw'omuntu mwana wo atya. Anti omwana bw'omuweerera n'omutegeka n'abeera ng'ali okke bw'afuna ssente kubanga bamubeera mu bizibu bingi bw'afuna ssente alabirira kitaawe alabirira maama we. Nti tulina kapita mukama gwe yatuwa ono nti omwana bw'ochwala era abantu bonna abakozizza abaana baabwe nga bakozizza abaana baabwe nga bababeereddewo mu mbeera yonna tebeerabira bazadde baabwe. Era ogenda okulaba ng'omwana agagamba bane buke ntwaleko omukole wa taata andabiko nga buke taata mulage ku musajja wange buke. Bangi bali ebweru bakola ne ssente bazisindika bazimba ewaabwe naye nga mwana muwala oba mwana mulenzi. Abaana abawala abazadde tebabafaako nnyo naye nga abaana abawala be basinga ate okuzza mu kika. Kyova olaba nga abaana abawala obutabafaako nnyo obulamu bwabwe bwonooneka mangu bazaala mangu ne bafuna ebizibu mangu. Oba kyegambo kitegeera ne babonaabona nnyo. Oba kyegambo kitegeera. So njagamba abazadde mu bulamu buno kapita asooka ye mwana gw'ozadde obanga ayina ente ewaka gy'olunda nti bw'ogirunda n'ogikuza obulungi n'ogiriisa n'okola otya okakana nga ente emu ezadde n'ente endala nga faamu egeze. So nkubiriza abazadde bonna kubanga tulina n'obuzibu era bw'amaanyi nti obeera awo nga towana abaana bo budde butya nti sayimu tulina abaana ebweru ebbali buli musajja gw'olaba alina abaana ebbali naye bavaayo amaze kufa nga babaddengayo ebbanga bavaayo amaze kufa. Bannange mwanti muli mulumbe bannange buli alina omwana wa Thaddeus mudde wali oba muyingire mu nju. Abo tukizuya ndi buli mukungubazi yabadde namwandu. Kati abo abaana ogamba bagenda kukula batya bakuba ne tocha tukula nga tulina ebizibu ku mitwe gyaffe ng'olina tocha mu bwongo tofunanga ku kigambo kya taata. Jjukira taata kizibu nnyo okulabirira ennyo oba okufaayo nnyo ku mwana eri ebbali kuba weekweka. Era kyova olaba abaana abo engeri gye bakulanga banaku gye bakulanga balina ekizibu kyabwe batera okuba successful okusinga ab'omu maka. Awakobeera oba weesigula oba kyegambo kitegeera. Taata ne bwafa era kugobeera n'emikisa gy'okusooka okubaako okugabana.
amannyo gakuluma gaaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Munnayuganda ali mu diaspora mu nsi nga Sweden, America, UK, Canada, France n'okwetooloola ensi yonna tosobola okwetandikirawo online business gw'atalina mulimu ayagala okukolera ewaka akooye okukozesebwa nawe atalina budde bwa famire kozesa omukisa guno gw'alina omulimu online business eno egenda kukola nga supplementary income. Tulina abakugu abagenda okuyisa mitendera gyonna otandikewo online business yo. Okumanya ebisingawo n'okutandika online business eno yita ku website yaffe www.solomi.co oba tufune ku WhatsApp. Wachegambo kitegeera kakati kyenyawo okugamba nti abazadde ekintu obugagga bwo njagala omanye nti obugagga bwo ye mwana wo naye abantu tumala gazaala n'omanya tata yazaala nkikinza kyegambe tuli kubikwate naye bw'otuula wansi ne weenoonya era ne weetegeera osobola okuddamu okutuuza obwongo bwo n'omanya. Tadias tuli mu kwogera at least nyinza ogamba nti nze nzaddeko mpasizzaako era ndi mufumbo naye the challenges ekisooka mu bye twayogeddeko ogambye abazungu basooka kukola ne bawasa era nga bana support y'abazadde nze manyi how it feels okuba omufumbo ng'oli mwana muto nga ne ssente tolina. Ekisooka newe bakuwadde respect towulira nti emala kubanga manyi ssente zina balina ebyo bagamba nti ssente tezimala buli kimu naye ate ssente zireeta confidence mutima gw'omusajja. Saazi omukyala wange nze ne bwanvuma ewaka ekisooka okujja mu mutima gwange nti asobola okuba nga nvumye talina mpisa asobola okuba nga nvumye nga yanyiize ekyokumpisaamu amaaso kirwawo okujja kubanga at least namu essubi nti nsobola okumuwa. Njagala twogere ku bulamu bwa okubeera omwami n'ate ng'oli mwami wa muto munno ate nga muli bato ate nga oli mwavu. Kakati obulamu obwo buba bwe buti buzito naye kiki nakugambye nti bw'obanga oyinamuko ng'oyinamuko ku bwongo bwa taata kuba nagambye nti ebintu ebisinga tukuppa bikuppi nti ebiseera ebisinga tukola nnyo taata bye yakola awaka. Taata wabanga akuba omukazi nga yakubanga maama ebiseera ebisinga omwana akula amanyi omukazi alina kkubwa asobola okukubwa oba kyegambo kitegeera. Ekyokubiri buli bw'obeera nga egyo emyaka obuzibu bugirina twegomba bingi twagala bingi ovala nga abaana abasinga egyo emyaka bafuuka ababbi nti ne obudimandi eya mukyalawo ewaka ku bintu byayagala ate era nkyo kiviira waka ku maama bwe yayisanga taata n'ebigambo maama byayinza okubuulira muwala we ebintu ebisinza okutta amaka g'abantu bonna bannazaala. Maama wange byaŋŋamba bikole mu maka gange. Maama bw'atatuuza muwala we munnyonnyola nti omukyala alina kuba mukazi bw'ati n'ategeka muwala we kati abakazi obalaba abakazi abasinga basingle mothers oleko ku luyimba lw'abasudde olwamuwasenju baluyita muwasenju nti maama yakyanganga abasajja nga omuwala walaba kati omwana n'akeera nga n'anywa naga maama nno bodaboda yazze kyokka ate nga mulimu bosco w'emigaati naye kyabadde wakitegedde ggwe naye maama ina engeri ekyanze mbwati oba boda n'agenda
muwala omwana wana mama obukugu obachega so bamama mulina okwekangako ku bintu ebisinga eri abaana bammwe. Bamama balina obuzibu bumu. Nze bwenzudde nze mbadde mufumba emyaka 10 n'emeka. Mama dya neyefuga abaana nobere waka abaana mama nakola amajege mama akola barakise waka nga bonna bali against you nga bali against you. Ebiseera bisinga ekijja abasajja nkibaddusa mu maka bama bakreatinga gwe nobera nga gwe kizibu abantu bendabirira abantu bendisi mukaga tegunjagala nga balina obuzibu nze ndabika nina obuzibu kambaleke bafune essanyu kyokka ate gy'ofulumye omanyi munsi muno kalitali azigeraga ekitimu abasajja bageya emirambo abantu bageya emirambo gy'abasajja naye ng'omusajja n'amala atuwa eddakiika 10 ffe tuli basajja naye ne bugenda bugenzi ku poliisi bakusekerera mb'omukazi ate bw'omukuba nagwo musango. Kyova ebiseera ebisinga abantu bw'aba tamwesonye muvako genda muleka abasinga bedda naye nga kyava ku luutu eri mulandira guli ogwa maama kyeyakola. Ebintu byonna byetukola n'empisa zaffe n'embeera zaffe tubijja waka. Kyova bagamba charity begins at home. Kyegambo kitegeera. So onako lwaleero njagala abazadde bakimanye nti osobola okwezimbira ennaku yo n'obulwa essanyu emyaka gyonna kuba teri atayagala mwana ekufumbirwa teri ayagala mwana we genda n'anoba nadda n'anoba nakakkana nga afuze kiwalawala kubanga omuntu azaalibwa ng'ali okepyuwa buli kimu kimuyingiramu mu nsi kuva ku muzadde yamuyigiriza okulya yamuyigiriza okugira yamuyigiriza nti bw'oba ogenda emmanja okola bwoti tositamaawo oba kyegambo kitegeera. Kati n'ekyo yakyenja okugamba abakyala bakambuwalira nnyo abaana abawala. Omukazi n'aba ne muwala we waka naye n'amufuula nga mujjawe. Kireka kiki ebibeere yekyana ekyo ekyo abawala abalabi gye bali bajja kunjulira nti abaana abawala batuntuzibwa nnyo. Ensonga lwaki badduka nakakkana nga aze musanze nga nnyina muteeka waka nekyo kiri tekimuvuddeemu. Abantu balina tocha ku bwongo bwabwe naye nga abalina ogitereeza bazadde baabwe kuva mu buto. Ewaka yadduka lwako maama amuvuma n'adduka yajja afuna emirembe n'akugwako tadiyasi mu mirembe gyo. Kaakati gwe ofunye muwala ali innocent. Totegedde lwaki ku myaka gye ne ku ndabika y'omusanze w'omusanze. Kati bw'ateera kye yakula alaba n'akikomyawo. Yakula era tawa kitiibwa musajja nga maama bwayakolanga. Karatere y'abazadde era abakula n'ekyo ng'era omwana bagendayo alina kakinaawo oyo. Abantu bamanyi nti omuntu alina kuba na bintu okuba n'omukazi. Abasajja bedda tebalina bintu. Ase kati ensi tekyukangako. Eno ensi gy'olaba tekolanga ku nsobi. Ensi eno bukya omwezi ne gwaka ne omusana ne gwaka ne buziba ne bukya ne buziba ne bukya ne buziba ne bukya paka olwaleero. Sayimo ensi Mukama yagituwa naye obuzibu buli obuntu obwo ffe twayonoona ensi ng'abantu ng'amaze gituwa. Anti Sayimo n'okwambala obwangu bazengoye ezo Mukama tazimanyi. Ensonga lwaki bw'ofa era bakuteeka mu masuuka. Mukama era obunyiivu bw'alina bw'amaanyi nnyo kubanga n'endwadde ze tulina olwaleero
creating ntondewo siza katonda era katonda oyo ng'atudde wansi n'akunnyonnyola omuntu gwe yeetondera agamba omuntu mubi anti ebintu bingi bye tuteekako katonda nga tabimanyi katonda era yensonga lwaki abantu abafa tebadda kubanga tuyinzika okubanga otuuka eri n'oyogera ku gubadde osinza nga tebamanyi tebamalabanga nako nga kyali kiwaani ng'obadde mu bulimba okomewo ku nsi olimbulule abantu oba kyegambo kitegeera so kitegeeza ki ensi erina ebyayo byetutalina vaako gwegamba nti anti omulembe ogenda kulaba abaana abasinga bamya abaana balagagga obalaba abantu bebasuubira nti bali mu balamu bulungi erererere naye bakula oluusi amannyo bagataddemu obuuma kuba baalya nnyo ice cream baalya nnyo chocolate bakula amaaso gaabwe gali galubindi tunuulira abaana bonna oba kyegambo kitegeera naye gwe tunuulira omwana akulidde mu kyalo yennono eyo olwaleero abantu bazalayo nnyo ebintu oli nagamba laba omulimi oyo naye gwe omanyi omulimu gw'omulimi omaite mu bulamu butuka ne bukyuka obulamu wogambe tebukyuka ensi tekyuka obulamu bantu bebakyuka obulamu buli mu bantu nti maybe basinga tudde walinga omulimi n'afuna mulimi munne ojja kusigala okyafuna comments za omulimi ono ng'omuntu gw'oliko ye munoonyi wa ssente nga gwetaaga season ya myezi 3 okuggwa okukwata ku ssente nga ye buli naku akwata ssente. Kagambe ekigambo kino abantu bangi bakwata ssente ne bakakkana nga bakutte ssente nze nkoze research nno ne bakakkana ng'era bakakkanye nga bali mu nsonda bakaaba oluvannyuma lw'okukwata ssente kyenkulaga nti ebintu byansi nti olwaleero sayimo kankugambe ekigambo kino nze natunuulira abantu olaba abakazi abatunda amawulire ku mbala zaabo emumbwa simanyi batunda emirondo obunyaanya omanyi nti abakazi abo baweerera abaana mu Kampala Parents anti mu Kampala ojja oyiteko biseera bya lanchi bagula emmere mu kibakuli n'atula n'amwana we ng'ayambadde uniform ya Kampala Parents mu nsi olina kwetegeera n'okwesalako ebyo ebitwala ssente n'okumanya ebigendererwa byo by'oyagala. So obuzibu bwaffe tetumanyi anti Simon olunaku olwaleero abantu bagamba obugagga si kusonda ewe byonna biboozibozi byabaki by'abantuntu. Simon olunaku olwaleero gye nkugambe eri ennyumba gye bazimba omulundi ogumu tutandikira mu kugula poloti amatafali okagula lumu osooka n'ogula kaga okumusingi kati anti eyo yennono nti abantu abasinga era ojja kulaba nti omuntu ayiwa ekizimba omulundi ogumu aba mubbi aba muli wanguzi oba kyegambo kitegeera naye era abantu bakitaffe bakubanga na budongo maybe in a few cases nti oli yakubye pension we yakoze eki yawummudde bamuwayo akaawamu naye anti era agenda okuwumula okufuna akaawamu era alina gye yatandikira nga atandika mpola. Kati njagala mpa abawala abasuubira nti ojja funa omusajja ng'alina buli kimu. Buli muntu ali mu bufumbo nga yeeyagala yakola empaya ye. Nti olunaku lwaleero nga bwe nakuganze sisobola kuyisa mama Nanyuja maaso lwa nsonga emu nti twezimba okuva wansi. Kati buli muntu oninga naye gwe azze olwaleero nga nkusanze nyina emmotoka yange nyina ennyumba yange ozze buzi mu nnyumba n'ompisamu amaaso nga tombeererangawo wadde mu mbeera yonna mba nkwagaza ki? Ebintu byonna mu nsi bazimba bizimbe bwe babizimba omulimu gye gugenda nga gukyuka ne bongeramu. Wakiwulira tetwandibadde leero nga tuli bweru nga tukola program
ne zatandikira muki mu studio ensi gyeyongera bakola upgrade oba kyegambo kitegeera kati kyeŋŋamba abawala bave ku bino ebintu byokugamba nti no nti omuntu omusajja mwavumbwa omusajja omwavu biki nga nawe kenyini wakulira mu maka maavu tadi asatwogere ku sente specifically omanyi sente zino either weziri oba teziriiwo kakati mu butabeerawo sente kitegeeza omwami ye mwavu naye sente mu kubeerawo zisobola okubeera either ow'omwami oba mutaaki mubwamki ew'omukyala kakati ebiseera ebisinga ojjasanga nti ebizibu by'obufumbo bwonna bitandika maybe omukazi sente ayinawo waliwo ebizibu ebiri awo kyokka ate waliwo n'ebizibu by'omukazi okuba nga akubeedde ng'otandise okufuna sente ng'okyuse ekikyusa abantu okimanyi ekikyusa abantu naddala abasajja abakazi tebakifunanga abasajja bavumwa nnyo nga bali mu kupatikana oli mwavu gasiya biki bakuvuma osirise noga ne bulikya mukama katonda ono bulikya katonda ono abasajja tebandifunye bakazi bakubiri naye tebalina mirembe si bwenzi tebalina mirembe n'okugendeera okwenda omuntu aba anoonya kuba kati katonda yatukola nti bw'oba tolina mirembe onoonya wofunira emirembe n'ogamba n'abantu abagenda mabala goga abagendayo mbulwa kuba kyabantu tebasobola kunywera waka kanviira omukazi oba ikandambulemu oba kyegambo kitegeera kakala nga kifuuse rutiini ate bw'okisandika ate omukazi yeeyongerera ddala abakazi bonna abakakkamu omukazi yenna omukakkamu eri bbaawe omusajja atambula ng'omuloge paka waka tino nkikubuulira zinali nkibaddeko ng'otambula mukungu oluva ku mulimu bwenti ne bagamba tata nnyungi abadde oluva ku mulimu bwenti waka ate nga njala nnyo okulaga mukazi wange nti nfunyeyo zino leero nali asingoleta zino za kumeza bwoti shia wali mukwatemu omubuuzanga saali mukwatemu anti kati ekizibu ekireeta kyekyo ekireeta abantu obbagamba ekyo ekigambo kye bayita emirembe ekigambo kye bayita okubanga mubadde mu mbeera nga temwalidde eggulo n'ogenda mu Kampala n'okwata ffe tufuna emirimu e Kampala ng'eka tewaleseyo kyakulya n'ogaa sooka ompeeyo emitwalo ebiri kale nga sinnagumala sooka esindikireyo abeeka kituufu ekyo nkola ya kizimbi nkola ya kisuubuzi nkola ya booda kyagala kitegeera nti obwongo bukubera nnyo ewaka ewa mukazi wo bw'abanga akuwa emirembe naye kyetedde abakazi obuzibu gwe guno omukutu gwe tuliko gwe bayita social media ate nga ababizannya bonna bali bubi ababizannya bonna abalaga nti abakazajja wadde bali ng'akaaba tokkiriza mbwa ya musajja kumanya naye noonyereza ku senga oyo omanye ebizibu by'alina n'ennaku gy'alina ku mutima gwe tankalanyansi kyegambo kitegeera nti abantu abasinga babeera mu pretense abantu bulamu bwa bulimba kandi bakyala baffe bo ne balabanga amazima ag'enkomeredde era ekisse abantu bonna nabo bufumbo n'abantu okubanga tebamanyi kyakukola social media omukazi n'alaba mukazi munne nga yagenda mu nnyonyi emu neyeekubisa ebifaananyi ebyenjawulo buli wiiki n'ateeka ebifaananyi nagamba oli bo nga bava ku nnyonyi ffe twabaki naye nga tamanyi kyagenze kukola bweru tamanyi kutulugunyizibwa kuli bweru oba kyegambo kitegeera Simon mu bulamu buno twali mu P4 twasoma ebintu byali birina byenzijukira essential needs of human being obijjukira needs twasoma ku food ne tusoma ku shelter ne tusoma ku clothings kyekirala terium
Elf. Aha. Kakati abantu balo ebintu ebijjayo bya extra bilala nnyo. Anende datali azikatali sagera tudde wano. Tutula abasajja babiri. Tutwata abakazi tubawudwinking. Tubateeke ffe twagala bakola ki. Waliwo abagwana ekyo. Bani. Nga takoze kimala. Ne wali omukazi gojjo sanga ng'akoze ekimala ng'asukka asukka ku mmere okumuliisa okumwambaza n'omujjanja bisa. Abakazi bonna abalina ssente era abakyalina obufumbo era bakyawa baabwe ekitiibwa. Kyovera era omukazi oyo koyina akatono nga gwe baawe bw'okamuwa akasiima. Kyekisinga okutabula abaagalana naddala mu kasente nga kazze nga kayise mu direction ya mukazi. Kale ekisinga batabula abakazi buli bwafuna ekikusinzeeko banaakusingako atandika okulaba nga atalina makulu. Nti omukazi agamba buli kimu nkyekolera, buli kimu nkyegulira, buli kimu nkikola bwe nti nesooka omanye ebba waayingiza kyenkana ki. Ye nga bwe yaliyanga akuliisa ebbanga lyakuliisizza paka gwe lwofunye lwakubeereddewo gaye tiyabikulangira. Obuvunaanyizibwa bwe mbanga nabutuukiza mpa ekitiibwa ku ekyo. Luli wabutuukiriza nga yali akuvuma kibuuzo kikulu nnyo ekyo. Kati obutuukiriza. Kati tagankwe example. Omwana anywa amafuta ga mitwalo 10 n'emeka 13 kugendako mu Kampala. Gw'olina mu kyemeka kyebiri. Omwana yeetereddemu amafuta. Jafukamira akuwe chai. Anti kachichena kugambye ekigambo mu nsi omuntu yenna kyafuna ng'ekitiibwa bamusajja. Bakiyita bufumbo. Obufumbo abantu we bazzeeko ne bavuluga n'abayimbi ne babuyimba nga babwonoona. Olw'ebyenfuna ebyensi. N'okufuna erinnya n'okufuna likes. Kubanga wano ensi etambulira ku bigambo bino byetwogera omuntu n'abiraba. Etambulira mu nnyimba eziba zitambula ekiseera ekyo. Njagalodde emabega ku nnyimba ezaalingawo ez'akadongo kamu ensi yali etya. Kati kiwe n'abayimbi kulema gakola ki? Bamanye nti ensi gye balimu baba Mukama nga yakuwa ekitono banaateekako ogwo omukisa. Mukama bwe yakuteekako mukisa kusomesa. Okuyimba kuba kusomesa. Omanyi nze njagala kubeera nnyo okusaidia abakyala bano. Nina ebintu bye ndaba. Olumu n'olunkulu luno olw'abaani mu basajja. For example nguze emmotoka yange. Omukazi tubadde bafumba ebbanga. Bafumba bumala ebbanga. Mafuta gange. Omanyi nti mu lunkulu oyinza okugaana ogivuga. Kiva ku byonjogerera. Anti abo abakazi bola abalangira. Nakuvamu n'otunulira kuba ebbina. Anti kati kankuwa ekizambu bweti. Otula mmuloka bwoti ne mukazi nga atudde wano. Ng'olina kuba bwoti. Omukazi atunulira wano. Naye ng'omuntu olina okutunula. Ogezaako otunulira kuba ebbina. Abakazi bafuna obusungu mu ngeri gy'otamanyi. Mu ngeri gy'otategeera. Abakazi nga wofunye omukazi akulangira. Anti abasajja basinga bavuka bazola ewaka. Ng'omukazi asobola okuyomba n'otandika okuwuka oba ndoota oba anti omukazi ayagala ayogere nnyo n'abebbali bawulire. Era nze bukyangamba osikubanga ku mukazi. Naye omanyi kye nakolanga? Nze bwe mbeera ku mizigo omukazi musika mufulumya bweru. Lwaki? Banne bamulabe bali. Era agamba tata nnyo asaba nsonyi olime kumfulumya. Kubanga mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge. Kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tudelivaringa Uganda wide. Omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe. Emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga. Wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamegwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo. Abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako. Bw'otuwa omwana wo tumukuddizanga mujjuvu. Ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo. Tokotogera mwana mwangu yeeka afuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi. Garfield Schools Mpererwe, every child, every chance, every day. ayogera eri Tasa byogera ku babajja muddako abakazi tubeera nabo naye nga batuswaza kasaba nga afunyemu afuka ekizibu alaba nga tajjukira ebbanga lyewamubeererawo nti okutuuka gwe okusegi gy'otuuseeko biki byensaddaase oba kyegala kitegeera ekintu kyonna kyonna ekisinga okubonyaabonya abantu bonna bapretenda naddala abakazi bapretenda nnyo mukazi agamba I love you nkwagala nnyo sweet esimu nevuga nafuluma ebweru wali n'olino nolwaki okwogera ng'omusajja sigala wano anti omukazi ng'ayina ssente oba tokyagamba nti gikwatire wano akukkakanya bw'ati ate abakazi balina ebigambo ebiruma agamba ekigambo eki n'osirika yaguze olugero lw'omugani andadde oyambala kali endowooza go waluguze anti omusajja yenna mu nsi taagala kukakkanyizibwa bannange ayinza okuwulira nga awulira enjuki nzikola ezisukka mu 3 ezifaanagana mu ngoye ezimu nsigale waggulu gyendi omusajja tayagala kukakkanyizibwa abakazi senga bakitegeera era ebitabula abasajja kulaba nga omukazi akyamulabawo anti omukazi wegata n'abaana n'omugamba nene tubatwala mu kuswimingi tetulina sente ndowooza zizo omukazi ayagala ategeera sente zo gwe z'okola era zibalabirira oba zoyina naye tayagala abakazi bangi bazimbye amayumba ewaabwe naye nga omusajja talina kyamanyi naye nga nawe bw'olina n'agula ente ewaabwe ate nga newaabwe era abagamba kubanga era abakazi basinga otusula ekitiibwa ewaabwe biki abakazi sente zebateeka mu bibiina bye bayina era ziba zaffe zetulekawo gwe n'ogumira okulya ebinyeebwa n'ogumira mukene walesa ebiri n'ogana ye emitwalo ena gye nalesena kakali wali ofa abatalya kyaggulo ogenda oyita mu ddiro buti ng'oli akamukene kawunya n'ogana ye ate era mmwe ekyabalamye okulya ekyeggulo kulekera abakazi egundi yaabwe kyali kiyingeza nekireka naye waliwo tekyamaizi kati tonkyogera mwalaali kuba naye takikola kitakirya naye ebiseera ebisinga tayimu y'okudda eba tayimu ya sapa y'abaana bakiwaka kati nakakana nga yafunye 3 kazi nga alina emitwalo gya 3 gagijje mu kibiina anti yalaba nga alina ensi yonna naye nga gwe wabeerako n'obukadde 5 wabeerako n'10 wabeerako n'emmeka so kyenjagala abantu bamanye nti abakyala mujjukirengako kati bino byonna nga bwe tubyogerako imagine nga omusajja teweekyayo n'ogamba kaŋŋende
olangiddwa n'omira abaana ne baganginga against you ne maama waabwe n'omira nti olunaku olumu waliwo lw'otuuka ng'olina okujjula kiki ekiyinza okuddako anti kati ekiyinza okuddako bwe kibayita obutabanguko kwekuba kati era omusajja aba talina nnyo kukakkana oba atalina nnyo kati bino byetwogerera biyamba nti buli bw'owulyako bye kyenaga ebigambo ebisatu ebina gwokimanyi nti osobola okubeera mu nnyumba omwo nga weebase omukazi n'afuluma n'ava mu buliri n'agenda mu ddiiro oba agenze kufunayo mazzi n'owulira nga akwatakwata mu bintu anoonya egiraasi nga bikubagana n'ogoba aleeta kambi n'obeera ku bunkenke bwe butyo kubanga ekyeta n'obuzibu kye namaze era okulaba kisobola ku experience yange ku research yange abantu bonna abali mu maka oba abali mu mukwano 80% oba 90% si balina okuba tebaagala bantu abo ekiba kyabagatta oluusi bizibu oluusi gundi alina omusajja nze n'abantu nga sirina musajja maama taddeko pressure abaana bafumbirwa ekikunga nga maama alina omusajja maama yantaddeko pressure onoleeta omusajja bannange nze mmaze kufa oba kyegambo kitegeera ekirala sinawo ensula kasita nfunye ono ekirala ebyokulya binziwabulira abo abakazi bolaba abawala abanyirira abalungi babeera mu muzigo nga balimu 5 nga n'engoye bazikyengisa naye nga wamutuuseeko nga gwe n'omubulira ebigambo by'okukulaakulana nga atayagala tutandika tukolisime bani batwezimbe oba kyegambo kitegeera kakati abantu abasinga abeerawo nekimukwatirawo bukwatizi naye nga ye amanye essaawa yonna alivaawo wano siriwo bbanga ddene ye nga kimuli mu mutima naye takyatula naye takimanyi naye nga ye tali satisfied kyovula osanga omukazi ng'ali awo takola ng'omala naye omwaka mulamba gwe yafunye passport ogamba wabeera nga tineza okulya nze mwambaza buno bwakuŋŋanyiza omwaka lwaki abuguze abufunyemu passport ya abantu we bali si we balina okuba obufumu buno bwa value addition omwana ngo twasimbulidde emboozi yaffe omuwala agambibwa okuba nga yakwata tuition maybe oluvannyuma lw'okufuna olubuto n'alaba nga takyalina future ate sente bazimuwadde n'aziwa omulenzi ne batandika bizinensi kyekiraka kye kimu ku bisinga okutandika okuzimbya omuwala omutima nti nakuyamba oba ontegeera naye tofuddeyo kyokka ekintu ky'omuwala ekyo kirabika nnyo ate mu bulamu bw'abasajja bangi n'ofuna omukyala maybe gwe n'omwezuulira omanyi time wetukanga tulina abakazi betwakula twegomba naye nga tusobola bafuna n'ofuna omukyala n'ogamba naye ono sisa mumuzimba mu kifaananyi kya mukazi gwe nakula neegomba n'omuteeka mu kifaananyi ekyo ekibi nti ate bw'omuteekamu omujja w'oyimiridde n'omwambusa n'omutwala awali abagenda omulaba laba ate bwakuggyako amaaso amusitudde ate n'alaba abalala abakyolanda basajja ne bamaliza nga bagamba bannaye nze omukazi simujja we musanze awo tusigala akati ekintu kiri bwe kiti era kyekyo kyenakuddize nekugamba abazadde omuntu yenna asooka okukakkanya omukyala aba maama we naye maama ye naye bw'abeera nga naye ennyini naye tasobola kukakkana ekyokubiri ekyo kyenagambye nti abazadde lwaki mulowooza nti omwana bw'afuna olubuto future eba eweddewo obulamu bwabukomye lwaki nti omwana akola ensobi emu ng'osi omutuuza wansi n'omunnyonnyola tolabye baana bafuna mbuto mu biseera bya covid ne baddayo ne bakola ebibuuzo nga bali mbuto naye olaba nti abaana basobola okuba successful kubanga ensobi zonna ze tuyitamu n'emyaka gye twalimu ffena emyaka wagiyitamu gwe maama ogimanyi ebuzibu bwagyo wali obaddeko bwotyo nawe nosanga nekyakufumbiza era naawe ekyo lwaki odda mu nsobi eyo yemu omwana oyo kyekyali kimukwasa
institution atandika amaka lwansonga nti osanga ewaabwe maama bataata bali koli lufuna kyova bagamba nti beera mukwano gwa mwana wo kubanga buno obulamu obulaba tukakana abantu bangi era basomye era bangi abaavu nga basomye era ne bigaana era bangi abasomye abatasomye nga bagagga zinya buche kumacha ogende mu kibuga Kampala ondage nti ekizimbe kya Professor Gundi kalinezo za Professor Gundi era jokakana abantu abasinga okukola era abasuubuzi nze nabuuza nyinga naye n'abasajja abasuubula nga bagenda ebweru nga bagamba tebasoma basuubulayo batya anti namala genda Dubai toke Dubai maduuka nina byembuuza njogera oluzungu luli lwennyini ng'abasuubuzi bali musemu 1 2 nga n'abayindi bennyini luzungu tebalumanyi Pakistan we Dubai akutamye mi dati sati photon oba kyegamba kitegeeza ki nti tulina okumanya obulamu bwe butambula nti omwana wo entumbo yo kwe musaayi gwo yatali kuvaamu naye asooka okuvaamu ng'omuyisizza bubi nti abaana ekisinza obaleetera obuzibu bonna waka nti maama n'ofuuka ekizibu eri taata nga taata agamba abaana sikyabagamba abaana ba omukazi yabanzijako nabaleka oba kyegambo kitegeera naye nga ate maama bamaama bo batuukisa ne bakaba amaziga mwana gwe oba kyegambo kitegeera naye nga yaba yinoonera abaana bakuza abantu aba taata ne maama nze nyina firimu zentera okulaba omusajja alina omwana we erina amakaagi waka naye nga alina abaana be babiri ebbali naye ng'era taata yaddiranga olumu ne babanga abagenzeeko n'abaana ku biiki ne bali ne babaleeta naye nga bazannyanga ab'omukwano ng'ab'emikwano biki bwe yamala okufa bano lede balina omukwano kuki baali beemiitinga dda nga beemanyi bagenda okubaleeta nti be bano abaana ne bano baana ng'olwedde taata yazimba omukwano ogwo ati si yakola kyasobola mu busobozi bwe tuleme kuzaala buzaazi nti kigendererwa twali kuzaala obugagga obusooka bwebwo oba okitegeera nti n'abaana nga baba kubanga eyembe omanye gye emyaka gya adolescence egyo mizibu saimo wagiyitamu mizibu era abantu abasinga balina obufumbo naye nga gyali emyaka gya adolescence nga maama ne taata baali bakyali bato okuzaala first born emyaka gye gyabagatta paka olwaleero so tandika okulwanyisa ekyo gwe kyakufuula okubanga kyakuleetera ekizibu ekyo notatuukiza bigendererwa byo kati simanyi but I think to pick in the experience a researched a experienced okusobola okubanga tubayamba abaana bobuvubuka bagenda nnyo mu bufumbo manyi ku nsinze n'ekino kyentera okugamba omwana ow'obuwala asobola okufuna olubuto oluvannyuma lw'omwana oyo asobola okuddayo n'asoma n'afuna omusajja obulamu ne butereera kituufu naye ate omwana ow'obulenzi ensi gwetatera naye kufaako omwana omu gw'ozadde mu mukazi nga toyina ssente asobola okuddusa ewaka gy'oddukidde kubanga bo bakulabanga omulungi atalina buzibu ate naye n'ofunayo omukazi era naye n'ozaalayo omwana kati ebyakuddusa wali ne bibbuluka ne bikomawo wano nawo n'odduka ogenda okumalirizanga kati ofuuse bw'otyo anti ofuuka bw'otyo lwa nsonga era emu nga tofulanga ku bigambo bya taata bataata ebigambo obulamu bwe bayiseemu tebabunyonyola abaana tulina okumanya nti omuntu yanditandisewo amaka nga alina emyaka emeka taata n'abeera ng'abuulira omwana tokola ensobi gye nakola mwana wange tokola ensobi gye nakola kino kyendimu kirimu bwe kiti anti abantu bali mu bufumbo naye nga kkomera nti kyajja bwe kityo baali bagenda musiba ne bamugamba twala mukazi wo busana babeera mu kwenenya ebbanga lyonna si buli abantu kye batamanyi nti si buli muntu
gwe mwegata naye nti oba omwagala naye ekizibu kiyinza okujjiraawo tunaafuna olubuto ne bagamba genda naki twala mukazi wo notandika obulamu obwo omuntu tewamwagala byali bya kito ne mukulira mu mbeera bwetyo noli naye yali teyakwagala yalina ebyoto by'abasajja balala oba segera naye walina kakati obulamu ne bubeeraawo nga mwesibidde wamu bwe mutyo biki oba kyegamba kitegeera naye buli bwofuna advice eri taatawo era abawala bangi agamba nti nze senga kitaata wange sande tuuse wano abantu bagenda ne baziika lwaki tebafunayo okuyiga okwo nze sema mukama yanyambako ekintu kimu buli wembeera wonna nfuna kyempiikingawo obaako kyoyigawo mbaako kyenjigawo bwe ngenda nenziika mbaako kyenjiga bwe ngenda mu lumbe mbaako kyenjiga ne mmanya nti lwaki abantu bedda balekangawo ennyumba zaabwe essaawa zino nitugamba nti bagenda kuzika ku bijja byabajjajjaabo egindi ng'olwaleero nze bwenfa batandika kutundira bintu byange nga sinaba nakuva mu ddiiro oba kyegambo kitegeera era weebuuze abantu bedda tebaguliranga bakazi mmotoka tebabaguliranga kiki naye bakolanga batya nti batuukizanga obuvunaanyizibwa ng'agula emmere balima emmere agula engoye kadde zuwa zulyanga zikadde ng'afaayo okuweerera abaana be obuvunaanyizibwa obwo obusooka obwo abakyala njala muyigiriza abaana bino ebinene bijja oluvannyuma ng'ensi bwegenda ekula muyigiriza abaana okutandika empaya zaabwe n'abasajja baabwe naye abazadde nabo baagadde nnyo ebintu ne basukka obiraba ebintu bye batera okutwala ate tekakala ne babinonayo ekya kyenafunyemu kyenakozeeko research abantu abasinga ekigambo kye bayita feeling kye bayita love yawukana nnyo Simon nja kugamba ekintu kino bw'oba ne feeling nga wakafuna omuntu amasimu gakuba oweereza kalanki how are you biki byonna feeling bwe ziggwawo n'otandika okuyingira ebizibu ebya love love erimu ebizibu love erimu okwewaayo sacrifices love erimu ogumiikiriza love erimu biki kati ovolanga ebiseera ebisinga omuntu bamwanjula omuntu atwala ebintu bya sente mmeka n'amala emyezi egi kuba feeling tezirwawo feeling kasoba n'omuntu kumu bwoti ziggwawo ne mudda mu kituufu ekirina okuba kati abantu abasinga bagira feeling ne bazifuula love semboze ndugina jimaliriza ntunakyongerako bwongezi basibu ne banyabo njagala obambire ebigambo bye bisimba nja kusooka kubeebaza okubanga muwagira Simon n'abasponsoringa programu eno namwe mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala Simon nange nja era okwebaza okubeera nti ebigambo bino abantu bebyetaaga ndetaaga okuwulirako anti nze nagamba bwe nti zinemba nkola programu siteekamu comedy njogera ekyo omuntu kyagamba nti nawulira gundi ayogera bw'ati ekyokubinjala neebaze abawagizi bange mbeebaza nnyo okumbeererawo mu mbeera yonna okunfaako okunnwanyirira n'okunjagala emyaka gyonna kubanze Simon abantu banjagadde sijja kukulimba buli kye nnina kyonna mu bulamu bwange bawagizi buli kye nnina kyonna n'okunzikiririzaamu era mbasuubiza nze guno omwaka nina ekintu kye natandise nze nakoze bandi bandi yange nina ekintu kyembadde neegombanga emyaka gyonna bakiyita Afirigo bandi nze nakoze bandi naye bandi eno egenda kubanga ekola mabaala kuba abantu baagala ekirungi nze Munnayuganda kyayagala nkimanyi nti Bannayuganda ebintu bingi bye basasulira naye tebafuna bye basasulira bafuna value y'ekyo kye baagala njagala nkoleko mbalageko kye nsobola okukola nakoze bandi bagita Thaddeus bandi wali walina Thaddeus promotion yali Thaddeus promotion nga promotinga kati nina Thaddeus bandi nga bandi eno egenda kuba ekuba mu mabaala egenda kuba ekola ku mikolo okwanjula okola ki era nga nobanga olina omuyimbi yenna gw'oyagala ng'oyagala tukubeera ivu anti ebintu bigenda bikyuka luli walingawo kaliyoki
kati wayo karaoke bamukolera ku TikTok otegera kitegera kati karaoke naavaawo kati kwabadde abayimba ngenyimba bazimbira ku CD ensi yakyuse mikolo gya band live music tunayimba omuyimbi eddala seno mwadde milioni 6 nazituyanira wakigambo kitegeera bandi ya feno egenda kubeera nga bwobanga gwe nyimba zo nti njalo limba bweruti olugendo okunfulumya tukuba copyright mutujja okwongerera nga bwetukula wakigambo kitegeera kuba abantu balina kyebaagala ne tekinnabaawo kyaliwo kyavaawo oba kitegeera so kyensaba na Uganda mumpagire eno bani egenda kwa international egana ebweru mikolo gyebweru gyonna nolwekyo mbagaliza omwaka omulungi gubatambulire bulungi na buli kimu nekyera kumanya nti mu nsi ensi n'ebyayo byolina okuleka sayima abantu balwana nazimba ennyumba nene nakola atya ne bwebucha ku machanga afudde emyaka gyonna nga ali ku nyumba tali atanywa teyenyiriza teyefaako ng'omuntu ne bucha ku machana kati gabonda bano emmotoka n'enkubiraawo ne bantu ali emulago mu mochari banzijjamu ate bantwala mu kyalo ng'ekibadde kimbonyabonye ebbanga lyonna nga sirya sinywa obulamu bwange okubeerawo yali nyumba eyo so ebintu ebisinga tulina okwefaako ng'abantu olina ofunayo ku bulamu bwo naawe ng'omuntu ne weeyagalako ng'omuntu ojja kubanga okola n'okukola nga okola ki abazungu bagenda mu vacation ne bawummulako ne balya ku birungi okigambo kitegeera so mbagaliza omwaka kubatambulire bulungi Simon naye nkwebaza webale kunkyazaako kale how better to start 2024 ne interview efanaganako bwetyo kyopikinze mu kyoba otwala abanafa abalozimo buildings batunda bya mu kisenge gendo basanga ikasubi kakava ku bitalo voting agenda namungona we bali bagama genda babelenga bakuterereza ekisenge kyo kifukire ddala ekirungi atawo nga tuvuddewo banafe aba brain parents dan brain primary school basangwe bukalango nayo twala yo omwana bamusomesa abere omuntu obuvunanyizibwa then Almutawa Enterprise Limited batunda proti ku bukadde 10 wefuna proti eri ne chapa sigira kusukawo nako lwaleero mubere bulungi mweraba.